bw'otunuulira ebiriwo n'ebyaliwo n'ebiyinza okuba nti bigenda kujja ebyaddala okkiriza nti lwawomulamu bw'ommuzi bajja kuddamu beekube kubanga bonna bakibuli oli be bamugaana tali wiringi kubivaako mu Iran ne bano Abayisirayiri ebyabatwala jjukira nti byonna tebyaggwaawo. Kaakati okusinza ku mawulire nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti tugafuna gategeezezza bataddewo layini 3. Bayisirayiri bamugamba nti ddamu ffe tuli bakubi totulaba kye tukole Siriya tulaba kye tukole egindi. Ono Mirani nga bagamba nti waakya mwayike vivi temukyayina waaka nali mbase. Isirayiri etaddewo layini 3. King Bibi Benjamin Netanyahu agambye nti tutaddewo layini 3. Iran bw'omenya keemu bweti oba n'osala keemu esooka. Iran eyina okuholtinga uranium enrichment line esooka ddamu okole uranium enrichment. Kulaakulanya uranium simanya ng'otugamba nti masannyalaze ojja kuba obuuse layini awo oba okubwa. Ekyo kimu. Ekyokubiri bamugambye please lekeraawo okuwagira please cut ties with terror groups. Bamugambye nti groups zonna zino ba Hezbollah ba Houthi ba Hamas ffe tulaba nga batujju. N'olwekyo tukulagira tetukusaba Iran. Netanyahu abagambye message egende ebatuukeko tukusaba please tukulagira tetukusaba toddamu kulagana na bibinja ebyo. Iran owulidde eyo line ya 2 3 red lines. Line eyokusatu ne bamugamba Abayisirayiri and please limit missile ranges. Lekera okukola emizinga egikuba ewala. Sajja bajooga amugambye nti n'emizinga gy'olina egikuba ewala please limit missile ranges. Kakati nekyo tukigasseeko omanye bulijjo kino kyakusatu by the way ate kipya ebibaddewo bibadde bibiri. Isirayiri kwabadde asinzira okuba nti takkaanya na ggwanga lya Iran ensonga zibadde 2 okusinga. Ensonga esooka nti oyo ayagala kukola nuclear tukube y'ensonga enkulu mu zonna. Ensonga ey'okubiri bulijjo ebadde Iran kukwata missiles n'eziwa eggwanga eriyitibwa ebibinja ebiwolana Isirayiri. Kati bongeddeko ey'okusatu ensonga lwaki nti kati basazizza layini 3. Bamugambye nti wobuukirako emu layini ey'okusatu oluvannyuma maybe olw'olutalo olwabadde ennaku 12. Bamugambye nti kaakati tugasseeko n'ekyokusatu please limit missile ranges making sure nti emizinga gyo gy'okola tetukuganye kukola giwe limit. Gikome Jordan gikome Syria tegigeza negiri. Lwaki okola emizinga nga gituuka ewaffe? Lwaki okola emizinga nga gituuka ewaffe? Please explain. Kwata akazindaalo nnyonnyola ensi mu inside story abantu bategere. Please Iran lwaki okola emizinga nga gituuka ewaffe? Kikomi. Kati zizo line 3 jikira nti abasajja aba Iran mu byonna byabadde bino obimanyi kubanga wagoberedde naku 12. Yes, abasajja aba Iran tebakutte ku nnyonyi yadde yadde ogamba nti bayite ku mazzi bagende basemberere Isirayiri. Babadde basabula Isirayiri nga basinziira waabwe ewaka. Tebaataddemu transport yadde ka transport fee bakeesigalizza. Tebaataddemu mafuta basukumye busukumi. Emizinga gino gitontuka kilometers almost 12,500 ku 12,000 ne giyite Jordan ne giyite Syria ne gigenda ne gikuba paka ne giyite Iraq ne gigenda gikuba Isirayiri. Iran egamba tetulina zi fighter jets zi F-35 F-15 F-16 but no problem. Iran yagamba tuli wala n'Abayisirayiri tetulina nnyonyi za mutawananga ze balina okugenda okubalumba but bagamba nti with our ballistics no problem tujja balumba. Kati Iran yabadde akuba Isirayiri naye ng'ali waka ng'akasuka bukasusi nga talumbye nga tagenze physically nga tasembedde. Omusajja nga bamukubira wala aba Iran nga bakozesa zi ballistic ate ne zigenda ziyitawo ezimu of course ezigolako bazikwata ngenda na kunnyonnyolawo bye tuzudde ebirala. Kakati bamugambye nti kakati okusinza ku byetwalabye tukitadde ku red line endala akalayini akamyufu toddamu nakuto kabuuka kula emizinga nga olimitinze missile range
kyokka Iran ye mukola emizinga gino range yazo agipimira ku ggwanga lya Israeli. Iran talina busobozi saawa eno bukola mizinga gisobola kgenda kukuba mu Amerika eri okujja kukuba Amerika wano kumpi wali mu bases ze. Naye kati emizinga gyonna gyakola egy'okuba ewala ye abala Tel Aviv tekinologi ye gwayina abala nti asobola okuba Tel Aviv, tusobola okuba Yeruzalemi, tusobola okuba Beersheba, tusobola okuba Ashdod n'ebitundu ebirala. Kati ye Iran awo yeepimira. Kyova olaba nti egisinga gituuka ng'ali waka kuba ali waka tateekamu transport, tebateeka mafuta okujjako okuteeka amafuta mu yingini za Sejil, zino mpuliriza zifata zikoramusha Haji Kasimu, ezo mizero kika kya ballistic ne bazisindika ne bazigama mugende mukole omulimu olumalo zisindika bonga badde nga balatta nga bagamba nti kale katulabe. Kati Isiraeli mu red line esatu zamuteredde wabadde Netanyahu abagambi mugeze muddemu mubuuke obulayini obu busatu, tubadde bulayini busatu wobubuukira ddamu okola emizinga nga gituuka ewafu jja tulaba. Ekyokubiri tuddamu okwagira ebibinja bino jja tulaba. Tobuuka akalayini akokusatu okuddamu okulowooza okukola nuclear. Simanya enrichment by'amasannyalaze bya bulimi tetubyagala. Ffe baani abakugambye Iran yeffe ba Isiraeli baseggwanga baakuno, abakuba Syria, abakuba Gaza, abakuba Iraq, abakuba Lebanon, yeffe abaana ba Katonda ateebaka yadde juzi yeebaka ne babasabula bwe bate bagambi. Ataddeko Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo wolinyo kuba nti okyatuliriza tuli ampuliriza wakati munda mu ggwanga erya Iran n'ensi y'Isiraeli. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekwali omuntu wa bulijjo. This is Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo wabulinyo kuba nti otaddeko na wosinzira Safe Agencies Limited wali empererwe betaaga abaana abobuwala okugenda okukola ng'aba housemaids Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Dubai mwetaagibwa oli wakati w'emyaka 21 ku myaka 35 ina passport oyagala genda kukola wali okuzeeka ebweru oba mulundi gusooka mwetaagibwa mangu ddala. Interview za ku Monday wali empererwe ogenda Saudi, Jordan, Qatar, Dubai oteekamu kitono omusala mulungi ddala ate nga bagamba nti ogenda kuba otambula mangu. Interview za ku Monday yeteesereese okugenda okukola mu mawanga ago kuba ku noti 555 56 52 essimu eyo ne ku mukutu ogwa WhatsApp kweri noti 755 56 4752 ba housemaids abaana abobuwala n'emirimu egya cleaning weegiri eri abaana abawala n'abalenzi giri munda mu ggwanga erya Qatar. Ba housemaid ne ba cleaners mukube ku noti 755 56 47 52 noti 755 56 47 52 interview za ku Monday. Bakayima Habo Center bakugamba nti bakoledde ekyupa eyitibwa amasannyalaze 2-in-1 extra bakuyita gwe yafikidde olunaku olwajjo ku ofa gye babadde nayo bagamba nti genda eyafise olunaku olwajjo genda ate bakuwa eddagala ku mitwalo 5 ate nga bagamba nti delivery egenda kuba yabwerere mu Kampala n'emiriraano bw'obanga wafise genda ofune 2-in-1 masannyalaze eddagala ennaku zino abaami ne bagenda maaso n'okuleka nti baddukira bonna ligenda kuwonya prostate erabika okuba nti munnange ekutaasa okufuuyisa oddemu obeerenga bwe wali